Fresh graduate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olwamaze pate n'okubeera nga bamutikkira era bw'atu n'alinyirawo endeege n'ayolekera e Chicago mu USA. Bobi Wine yagenze okubeera nga amiitinga abasupporters b'ekibiina kya National Unity Platform abawangaalira mu America. Y'ensonga lwaki pate yabaddewo bamutikkidde neera byagendedde ddala bulungi, naye musajja wattu tasobodde kubeera nga degree agituuzaawo. Simanya ate bannange bantikkidde nedda olwamaze pate n'alinyirawo ennyonyi okusobola okubeera nga agenda mu Chicago USA gye yatuuse olunaku olw'eggulo neera nga yatuuse bulungi, oba olunaku olw'eggulo oba ekiro kya leero kati awo simanyi bulungi kubanga embeera y'obudde n'essaawa zibeera zikoze eki, zibeera zaawukanya. Ate tombuuza bingi mu bintu ebikwasaganya n'ennyonyi kubanga sirinnyanga ku nnyonyi, so wenkoze ensobi oli waddembe okunkolekitinga naye munnange tonjajinga. So kiki exactly ekyatutte Bobi Wine mu USA Chicago okubeera nga kyamututte kyakubeera nga meeting aba supporters ba kibiina kya National Unity Platform still bateme n'empenda ku butya bwe basobola okubeera nga bakwasaganya ekibiina ekyo n'ebiruubirirwa by'ekibiina ekyo omuli ekyokuteekawo enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda naddala nga baviira ddala ku kifo eky'obwa pulezidenti paka okudda wansi, basobole obubati okulaba nga embeera eyeyongera okubeera nga erongooka mu ggwanga erya Uganda, basobole batya okulaba nga enguzi ekenderera ddala mu ggwanga erya Uganda, basobole batya okutema empenda buli kimu okulaba nga ensi ensuubize etuukirira nga abantu bakyaliwo, obumenyi bw'amateeka, enguzi esusse, okulwa mu buyinza, byonna bagenza okubeera nga babidiscussingako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali eyo mu America. Tomanya eza n'okubeera nga yagenze ku applyinga, tomanya yongera okusoma kubanga omusajja atulazeeko mbu bulijjo asoma. However much reactions zazze nnyingi, atulage ku notice, atulage ku kibu, simanya mu Uganda batikira abantu nga tebatendinze classes, n'ekyo omuntu asomyeko sisuubira mbu akisobola okukola statement efaanaganako bwetyo. Bw'atulage ku notice abo yasomera bwa atulageko ng'ali mu kirasi, abantu bakyasomera mu kirasi kati nga Bobi Wine naddala abantu abakulu we batyo. So omuntu ogenda online ne bakuwa program y'ebintu byonna okukolako research na buli kimu kyonna okusoma, so classes oyinza okuattendingayo like for 3 days zokka ne zimala classes lecture n'abayitiramu buli kimu byonna bimuzzenga musoma naye bayisizaamu. Waliwo long distance learning eyo temugimanyi, waliwo weekend learning eyo temugimanyi. Naddala long distance kakimanyi Bobi Wine asobola asomera mu long distance, simanyi oba ne course gye yakoze eyo bakola long distance, naye kyonna kyekiri ne online muntu asobola okubeera nga asomerako bulungi nnyonyi ddala. Wano Max Media tujja sigala tukuwa update kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.